Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Gwali ku mukuto gwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala. Oyo bali kuba ng'otugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya malungi atuganyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, era tusaba Omwoyo Mutukuvu okutuluŋŋamya bitugenda okuba nga twogerako okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulama tusabidde. Amiina era amiina ddala. Ebintu bitaano ebitta amagenda. Ebintu bitaano ebitta amagenda go. Banaye munsonyiwemukko. Era sitaani byakozesa okulemesa okutuuka gy'olaga. Njagala owulirize bulungi bino ebintu ebitaano. N'owolisaba otya, n'owoligenda ku lusozi n'ofuuka olusozi, n'owolisula mu kkanisa n'ofuuka obutebe bwamu. Bino ebintu ebitaano oba tobikozeeko, amagenda go tegalina gye galaga. Ekisookera ddala, sleeping with anyone sexually, okumala geegadanga na buli muntu gw'osanze. Oba oyagala okutegeera nti okwegatta kulimu amaanyi, era sitaani kwasinze okukozesa okuvuba emyoyo gy'abantu okutta amagenda gaabwe. Bano abagagga bakolera sitaani obugagga, beegatta na bwana buto myaka 25, akawa miliyoni akagulira mmotoka, n'abba amagenda gonna n'agatwala. Kati okwegatta wotaakukomye, kwegatta na buli gw'osanze yenna mu kikolwa eky'ekikulu, kumala gajjamu buli sikaati. Ekyo kye kisookera ddala okutta amagenda, kubanga tomanyi oluusi gwe weegasse naye biki ebimugoba, biki ebiri emabega we, myoyo ki egifugira mu famire zaabwe. Buli weweegatta naye wooti pupu muba mumaze okuba nga musheyalinga ebyewaabwe, biba bimaze okufunako access. Ojja kwegatta n'omuntu nga feeriya ewaabwe, teri success. Swale tulekeraawo okumala gajja mu sikaati. Lekeraawo okubeera n'ekisa ekyo ekitalina makulu. Sleeping with anyone anyhow sexually, kibi nnyo. Awo mu mujja oteeka fornication eri abatali bafumbo, adultery eri abafumbo. Kaakati okumala gegatta n'omuntu physically kirina obulabe. Ekisooka kigenda kumalawo ssente. Abasajja bonna abeeze waka tewaba kulaakulana. Ssente ze wali malidde waka, fees ku baana, kulabirira mukyalawo, abalala bazitwala. Ekyokubiri, oyinza n'obuukayo n'ebirwadde ebiyinza okuba nga tebisaanyaawo amaka, omuli obulwadde obw'obukaba, siriimu n'ebintu ebirala. Kati ate bwe tujja mu spiritually, okitegeera, kikosa nnyo obulamu bwo, waliwo kye tuyita destiny swapping. Magenda go baba bagatwala. Oyambalagana n'emyoyo gy'otamanyiiko wadde bakuyita kukombooza, osolooza ne by'otaasobole mu bulamu. Bw'osoma ekitabo ky'Abakoliso essuula esooka, Koliso ekisooka, Bakoliso ekisooka essuula ey'omukaaga, olunyiriri olw'16, Bayibuli egambye etya? Bayibuli egambawo eti, Koliso ekisooka 6:16. Okay. Zita Abakoliso ekisooka saakoze era mu kuwandiika. Kale ekyandikwa kigamba nti oyo eyeegatta n'omulala oba ne malaaya baba bafuuse omubiri gumu. Banaye mumpeekaawo ekyawandiikibwa ekyo, nandiba nga ate nkozeemuuko ki. I think kyekyo ade mbikudde ssuula nfu. Bakoliso ekisooka 6:16. Katugendewo okwo. Egamba etya? Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. So buli weegaddanga n'omuntu yenna, n'owegaddanga n'oli, ononooza, owakuuza, osoloosa
by'otaasobole mu nsi ey'omwoyo. Ekyokubiri, ekyo kye kisookera ddala Sitaani kyakozesa era ekiyinza okulemesa okutuuka mu magenda go. Badde ntuuse ku kyokubiri, okwongezangayo ekintu ky'oteekeddwa okukola. Stop postponement or delay of approved plans you have. Lekerawo okwongezangayo ebintu by'oteekeddwa okukola oba okukeerewa okutuukiriza ezo pulaani z'obadde olina otuukiriza. Okimanyi kiti oluusi Abasitaani ekintu ky'olina okukola leero nokyongerayo wiiki ejja. Ekintu ky'oteekeddwa okukola ate n'okumekeza ng'okyongeddeyo. Ogwo muze mubi nnyo era Sitaani agukozesa nnyo okubanga akola ki? Atta pulaani zaffe. Ekirala nti obuzibu bwe tulina oluusi nti tugabana by'osuubira okukola n'obigabanako n'abantu. Some share plans. Kati w'obigabana n'abantu, those people discourage. Abagamba kyo kirindeko kyongezeeyo oba okipapidde kubanga baba tebaagala otuuke ku success. So lekeraawo okwongezaayo ky'oteekeddwa okuba ng'okola ki? Ky'oteekeddwa okuba nga ate okola. Kankusomera wano ekyawandiikibwa. Abeefeso essuula esooka olunyiriri lwa 17 ne Isaaya 11:2 ne Yakobo 1:5. Mukama akuwa omwoyo w'amagezi. Okitegedde? Mukama akuwa omwoyo w'amagezi olekere okwongezangayo by'oteekeddwa okwongezaayo n'okwebuuza ku bantu b'otateekeddwa kwebuuzaako. Kubanga abo be weebuuzaako oluusi tebalina idea, ogenda okuddayo nga kyewamunyumirizaako ye yakitandise dda, gwe n'osigala awo. Manyi lwaki abagagga baagala otulana akugulira caayi yekka n'akuggyamu bizinesi ne weeyogeza kino kiri kubanga gwe tosobola you cannot implement oba okola gwako nja kitandika omwaka ogujja. Oli gw'okimunyumiza naye ogenda otuuka omwaka ogujja nga ye amaze n'okifunamu. So lekeraawo, Mukama akuwa omwoyo w'amagezi mwebuuzengako. Ekintu ekyokusatu, negative thoughts, endowooza ezitali nnungi. Endowooza ezitali nnungi zikuleetera okuba nga weebuusabuusa mu by'ogenda okukola oba mu by'okola. Negative thoughts lead to self-doubt. Oba obadde tokimanyi. Kati olina okumanya people around you, they work so hard to bring you down. Abantu abakuliraanye bakola nnyo ekisoboka okuleeta wansi. Kati woba tewekkiririzaamu nga ggwe, if you don't believe in yourself, then you are going to doubt yourself. You won't work what you're supposed to do. Abantu abakuliraanye bonna njagala okiteeke mu ndowooza nti abasinga bakola kyamaanyi okuleeta wansi. Buli kye bakola baagala kulaba ng'oli wansi. Kati gw'oba ng'olina endowooza enkyamu eri negative etakwongerako, bagamba tokisobola, tolikola kino, nawe n'otandika okuba nga obikkiriza oba ng'otandika okuba nga olowooleza ebintu ebikuteeka wansi, togenda tuuka gy'olaga. Ogenda komekeza ng'otuukiriza ebyabano abaagalira ddala okuba nga ate odda wansi. Gwe alina osookera ddala okuba nga ate wekkiririzaamu. Gwe alina osookera ddala okuba nga olina endowooza eziri positive ezikutwala mu maaso. Okitegeera? W'osoma Zabbuli ey'ekikumi, tugendewo, Zabbuli ey'ekikumi 39. Zabbuli 139 olunyiriri lwa 14 lugamba lutya? I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well.
kakati gwomanyi kikyoli, omanyi kikyoyagala otandika, omanyi omusajja gwe wafuna, omanyi omukazi gwe wafuna, lwaki okkiriza abantu batandika okusigamu ebirowoozo ebifu? Lw'oditandika okuba nga obuusabuusa oba weebuusabuusamu ekyo ky'olikola oba ky'okola, y'entandikwa y'okugwa ey'obutatuuka gy'oteekeddwa okuba nga ate ogenda, kubanga mulimu gwa Sitaani okuba nga ye akusigamu okwebuusabuusa. Peetero ekisooka 2:9 awo wonna mumanyiiwo, tugendewo. Peetero ekisooka 2:9 agamba, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ng'omanyi ky'oli, omanyi Katonda kyakulowooleza, omanyi Katonda kyakuwadde, lwaki okkiriza abakwetoolodde okutandika okuba nga bakusigamu endowooza eziri negative? So okulowooza negative oba okulowooza ebintu ebitakwongerayo ebikuzza emabega, ebyo Sitaani abikozesa nnyo. Omusajja gwe wasookako yali akuyisawo ate kati no Sitaani akiteeka mu ndowooza, abasajja bonna bwe batyo. Gundi nagamba amaze ogw'omulimu nagukolako gwannemerera, gulimu biri, naawe n'okikkiriza, togenda kutuuka gy'olaga. Gwe wekkiririzeemu ate kkiriza Mwoyo akugambye nti kikole Katonda. Ojja kusoma n'Abefeso 2:10. Ekintu ekyokuna gye tuyita emize, habits, emize gitulemesezza otuuka gye tulaga. Emize gitulemesezza okubaako we tutuuka. Katonda atuyambe. Sooka ofune kino ekyandiikibwa nkunnyonnyole. Abefeso essuula ya 4 olunyiriri lwa 22 paka ku 24 agamba atya, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind. Amazima we tutakkiriza ne tuteeka wansi emize gyaffe emikadde, that old man gye twalina nga tetunnalokoka, tetugenda tuuka gye tulaga. Tukyalina emize egitusumbuwa nakati. Si gwe wekka, ffenna nga gukunywa oba obaako w'otuuka ne gukuzza emabega, gukugobyeko emikwano, gukubuzizzaako w'obeera. Kati ekyo kyakulwanyi kya Sitaani kyakozesa habits, emize. Gamba kuli abantu balina emize nga tasabeerako wantu, nga tasabeerako na mikwano, emize gitukoze bubi. So Sitaani akikozesa nnyo, akozesa nnyo emize gye twali nagyo Misiri, that old conduct, old man, okubanga ate atulemesa okubaako we tutuuka. Naye linnya lya Mukama waffe Yesu yeebazibwe nti agenda kuba nga atulinnyuwalinga, is gonna renew us. Tugenda kufuuka bitonde bijja okutandika olunaku olwaleero. N'ekinaasembayo gye tuyise comfort zone. Olunaku lw'olikikkiriza mu mutima gwo, kansome na mu Luzungu, the time you feel comfort is the beginning of your downfall. Olunaku lw'olitandika okuba nga mu mutima gwo omatidde, ye liba entandikwa y'okugwa. Gamba ati nsabye nnyo mpuli, n'owummula awo oba ogudde. Comfort zone. Ekisinza okutukubya abalokole ffenna comfort zone nti Katonda akolako akantu katono, you relax. Tulirakisinga, tulagaya, tuddiriza. Wali okolezezza ekyoto, Mukama atandise okukola ebyekisa, kati olaba tekikyalina nnyo makulu. Buli w'okendeeza okukola ky'obadde okola, omutima gwo ne guwummula n'ogamba, jjukira oli omuvubuka, omutima mmeme yange wummula, buli kimu okirina. Gundi zonna zijjudde emmere. Omusirusiru yayogera bw'atyo. The time you'll feel comfortable,
of a situation n'oba oli bulungi ogamba kati nze ndi buli sisubirayo ekintu kyonna kunyeenya, eyo ejja okuba entandikwa y'okugwa. Akati nsabye nnyo, ejja okuba entandikwa y'okugwa. Comfort zone. Tuzze nnyo mu comfort zone, tulowooza twamala, tulowooza twatuuka. Sitaani n'asooka atusanga nga ffenna tusumagidde, tufuluuta, tusudde n'ennanga, n'asooka atusabula. Okulaba yali mu comfort zone ate okomawo abantu ate bananze simanyi na kumanya gye kyava, ebintu byonna byonoonese. Naye nga it was because of comfort zone. Singa wasigala you push ng'okyatambuza ensonga, mulabe yalifunye ne waayita, yaligezezako ne ate teyalikoze ki. So eno comfort zone ekisookera ddala etublindinga, it blinds us spiritually. Okitegera? Ekublindinga, eta spiritual blindness. Kati omulaba agenda okujja nga tokyalaba, tomanya na waayita, kibizinensi kikyo kibadde kikuzaama, edduuka abantu basimba layini ebyokusaala n'obivaako. Nodda mu comfort zone obalawo otwala mu banka okusevinga, obalawo oddusa, ajja kugikuba olemerere n'okutegeera yayiseewa kubanga tokyalaba mu nsi ey'omwoyo. So ebyo ebintu ebitaano bwe tutaabikoleko tetugenda tuuka gye tulaga. Ekisookera ddala nkugambye okumala geegadanga na buli gw'osanze. Ekyokubiri okwongezangayo ky'oteekeddwa okukola. Ekyokusatu okubeera n'endowooza ezikuzza emabega, oleme okwekkiririzaamu. Ekyokuna emize emize gikolinga for repentance, tulina okwenenya Mukama atusonyiwe. Ekyokutaano comfort zone. Nansabye nga nsiibye nnyo, kampumulemu guno omwezi awo. So Mukama atuyambe tusobole okuba nga tetuvuunuka ebintu ebyo, ate Mukama naawe akuyambe wonna we twogedde nga waliwo obunafu, ate akusobozese kuba gwe nga gwe tosobola, naye olw'ekisa kye ojja kusobola okuba nga ate omalako. Gamba ayi Yesu ekisinga byonna weefunira omwana wa Katonda omulamu, kubanga gwe amazima togenda kubanga ate olwana omaleko nabyo. Gamba ayi Yesu nkwebaza olw'amakya g'olunaku olwaleero, nsazeewo okuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda abeere omulamu. Buli atulaba n'addamu nti amiina era amiina nnyo ddala. Ndowooza kaneetololemuko katono nnyo wenkomawo, bingi bye tugenda okuba nga twetwogerako, if not tuyinza okuba nga ate tujja kusisinkana olunaku olw'enkya. Baagaliza olunaku olungi, mubeere bulungi, musule bulungi, musibe bulungi, ate era mwiraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.